Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Tubeza puliza programu eno avuka musiramu okubeera nga mutusaamu obwesige n'obuvumu n'omalirivu okusindika ebibuzo byammwe tubeera nga tubidda mu kisala ky'abatuwadde tusalira bonna Allah bagesa n'ebigezo n'okulwala okufiira n'ebirala ate mutubaza buza radio TV eno okubeera nga mufaayo ne musebisira bammwe n'okusindika ebibuzo byammwe okubeera seeke waffe mukadde waffe Sheikh Musa Ibrahim abeere nga abiddamu mufunze ekiyitibwa ekitalo sanze okula Sheikh waffe Sheikh Ibrahim Musa okubeera naawe toleseeyo okubeera nga osigala ewaka okulanga obusiraamu bugenda mu maaso n'okufaayo nnyo okunoonyereza ekyo kyaba tamanyi n'asindika ekibuuzo kye n'ofa okunoonyereza mu bujulizi so siqiira waqaala ke mufunze mukadde waffe tukwanza programu eno okubeera nga ebibuuzo mukadde waffe. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusokera ddala owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala twongera okumwebaza nate okubeera nga tukomyewo mu programu yaffe eno programu abavubuka n'obusiraamu era nga olwaleero tubeera mu kanyumiro kaffe ak'okwanukula ebibuuzo era nga mukulu wange mukadde waffe nga watwanjulidde programu yaffe eno nange ndagatta eddoboozi lyange kulirye kubeera nga twebaza abantu mwenna abasala okubeera nga mutussaamu obwesige sigamba nti manyi nnyo nti era nze asinga la nedda abala n'abasomesa nange bangi abatulaba okwo era twaniriza okuwabula kwonna so naye abantu batwesiga nabeera nga basindika ebibuuzo byabwe era naffe tubawa obweyamu nti insha Allah tujjagezaako okukola ekisoboka ebibuuzo bino tubyanukule mu ngeri etegereka obulungi eyesigamiddwa ku Qur'an ne hadisi z'Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa barakallahu fika. Naam. Mukadde waffe ekibuuzo kisookera ddala kiva wa mwannyinaffe ono okuva ebweyogerere abuuza nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze afuwa okuva ebweyogerere mbuuzaako kikkirizibwa okusaalira ku ddiba ly'ekisolo kyonna in case nga toyina musaalo. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Aqul wal ilmu 'inda Allah. Mwannyinaffe abuuzizza nti abaffe kikkirizibwa omuntu okusaalira ku ddiba ery'ekisolo naye nga ekisolo ekyo kugamba eddiba ery'ekisolo omuntu n'asaalirako esswala in case tayina musaala gw'asaalirako. Ekibuuzo ekyo tusooka ne tutunuulira ekika ky'eddiba ery'ekisolo ekyo n'engeri gye bakisazeemu. Kakati singa ekisolo ekyo kibeera nga ennyama yaakyo teriibwa nga bw'olaba engo, empologoma, embwa, khinziri, kale emisolo nga eby'omunsiko nga obuno bunankani ekibe woseeka bino bitwagala ebinene gundi abakujja bayita empunu. Singa bagiwoola eddiba kakati eddiba ly'embwa oba ekisolo kyonna ekitaliibwa eddiba eryo tetulisaalirako kubanga teribeera tukuvu wabula eddiba ly'ekisolo ng'ennyama yaakyo eriibwa bwe kibanga ekisolo ekyo nga kyasaliddwa ng'obusiraamu bwe bulambika eddiba eryo tukkirizibwa okulisaalirako era terina mutawana gwonna era singa kijja
nga mathalan embuzi yatugiddwa butugibwa obanga ensala ne bagisazeemu tebagisaze nga mu mateeka ag'obusiraamu mu mbeera eyo waliwo hadisi y'omubaka muhammadin saa sallam hadisi al imam muslim yagireeta hadisi ya ibn abbasi radiyallahu anhuma ibn abbas nga ategeeza nti omubaka muhammadin saa sallama yagaa nti idha dubigha al ihabu faqad tahura idha dubigha al ihabu faqad tahura singa eddiba ly'ensolo eyo nga eriibwa ennyama yaalyo singa eddiba eryo literezebwa oba ne bateekako omunnyo oba kiki kwegamba embeera eyo nerijjamu ekiwoowo ekibi n'omusaayi omubaka agamba nti faqad tahura eddiba eryo liba litukudde era tuba tukkirizibwa okulisaalirako so walilmu inda allah singa kijja mu ngeri eyo tugambye eddiba ly'ensolo nga ennyama yaalyo eriibwa okitegedde tulisaalirako bulungi kasita kibeera nga ensolo eyo yasaliddwa ng'obusiraamu bwe bulambika wabula singa ensolo eyo nga ennyama yaayo eriibwa naye nga ensolo eyo teyasaliddwa mu mateeka nga obusiraamu bwe bulambika eddiba eryo tumala kulitukuza kugamba ne tulyanikako oluusi ne likala ne lisooka livaamu ekisu ekibi n'omusaayi ogwo then awo tuba tukkirizibwa okulisaalirako wala ilmu inda allah kitegeeza ensolo zino ensolo emu erina engeri bbiri bagisaze ng'obusiraamu ne liwoolebwa litukula eyo gye basazenga obusiraamu eno basanze efudde ne bajjako eddiba baliggyeko ne balikaza ne baliwoola bulungi livaako amasavu n'akawo konna akaki ne balitukudde kati eno sebo nkiddamu nti ensolo nga ennyama yaayo tugirya bwebanga esaliddwa mateeka g'obusiraamu awo tewali nnyo obukwakkulizo obulala eddiba eryo tulisaalirako bulungi wabula singa ensolo eyo esangibwa efudde obanga efudde yokka oluusi bagikubye bukubi bagitomedde tumala kugigira ne tulitereza bulungi oluusi ne tuteekako omunnyo ne tulyanika ne livaamu ekiso ekibi n'omusaayi ogwo then tuba tukkirizibwa okukola kutya okulisaalirako then ensolo zonna ng'ennyama yaazo teriibwa amaliba ago tetugasaalirako wala ilmu inda allah ono agamba mukadde waffe agamba era omulala assalamu alaikum nze mbeera kazo mbeera luddawa mbeera kazo agamba nti no nze mbeera kazo naye sheekh nsaba okkirize amannya gange nga sirikire ku lw'okukuuma ekitiibwa kya famire naye nga sheekh twafunye ekizibu ekinene muganda waffe omulenzi yafunisizza muganda waffe omuwala olubuto kati abuuza sheekh tukole tutya tulugjemu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun omwana omulenzi yafunisizza mwannyina olubuto abuuza bakole batya balugjemu oba nga tetunnawa kulamula ku kyo wala ilmu inda allah bal hatha min a'zami alfawahish ekikolwa ekyo eky'omuntu okwenda kumwannyina oba kugamba oluusi binnema n'okubyogera naye nga ate tulina okubyogera omuntu okwenda ku baganda be oba ku bantu batakkirizibwa kuwasa mwana wattu ekyo kinene kisinga obwenzi buno obwa bulijjo sheeka n'ekirala ky'ekiviirako ensonga eyo sooka otulambuliremu awo
kati obusiramu bwalambika okuziyiza ensonga eteke kubaawo kyembadde nsaba katusooke tunyonyole abantu bano obukulu oba obunene bwekyo nekyo insha Allah tugenda kukituukako olaba obusiramu bwatugaana kwenda ku bantu nga tetubalinaako kakwate wala taqrabu zina Allah n'akinywezaawo nti abange mu ngeri zonna temusembereranga obuki obwenzi n'agamba Allah innahu kana fahisha wa saa sabila obwenzi okuva edda nedda kubo bbi kakati ate abamanyi bonna beegatta nti zina al maharim omuntu okwenda isma taata n'ayenda ku muwala we ono brother n'ayenda ku sister we bagamba nti abo bonna beegatta nti ekyate ekyo kinene nnyo okumanyanga kinene nnyo atharo ezimu zajja nga ziraga nti kyekyonoono nga ne mujahiliya tebakikola ng'obusiramu bwakatojjera ng'omubaka sallallahu sallama tannatumwa byebimu ku bintu ng'abantu era kyali kivve nga n'omubaka muhammadin sallama tannakola atya tannatumwa kakati bwe tumala okulaba obunene bw'ekigambo ekyo nsaba Allah ya rabbi akituteeke wala nnyo nnyo Allah akitaase abaana baffe ne famire zaffe okutwaliza wamu kakati tubuuza hukum al ijhab olubuto luno tuluggyemu oba nedda tugamba wal ilmu inda Allah teruvaamu olubuto teruvaamu ajmaa al ulama taqriban ala hurmati ekyo okujjamu olubuto baluleke kubanga olubuto terulina musango lwaki abattibwa yes teruggyibwamu olubuto baluleke era omwana akola atya omwana azaalibwe then ebisingakaawo tawuba kakati ate seeka abaana tunabagamba tutya omwana ye abeerewo then ebisigadde mujja kubiraba naye nga ye omwana akola atya omwana ye waali kubanga obusiraamu ezimu ku nsonga kugamba zebwasimbako nnyo essira hifdhu nafsi kwekubeera nga emisayi gy'abantu gikola gitya gikuumibwa ekirala nno abantu abasinga balowooza mbu okugjamu olubuto kintu kya bulijjo Allahu akbar obusiraamu ku nsonga y'okugjamu olubuto bwasiba nnyo natti hatta fatawa lajina addaima akakiiko akabamanyi mu ggwanga eryo erya Saudi bagamba nti idha hasala haml min azina singa omuntu aba afunye olubuto mu ngeri ey'obwenzi fala yajuzu isqatihi takkirizibwa kulugjamu illa idha kana fihi khatar ala hayati al okujjako singa abasawo bavaayo ne balaga nti ono olubuto luno luyinza okuviirako maama okufa okitegedde ate bagatako fi mudda nga ebbanga terinasukka nnaku 120 nebino abazadde bebatera okukola simanga omwana afunidde olubuto ku ssomero ne balugjamu ekyo zambi ddene zambi ki zambi ddene omwana waba alufunye lukule aluzaale lubeerewo kakati waliwo seeka abantu bano bakyazannya eri abantu Allah beyagezesa ng'alina ejjirimu kati wojjamu olubuto olwo limu era tulina abantu betulabyeko nga Allah amuwadde omwana omuyekka muki mu bulamu bwe mu nsi muno so ekyo kyajja naye nga nsaba Allah atutaase akiteeke wala nnyo eri abantu baffe n'abaana baffe olina kyobuuzizza eri nti kiki ekitera okuviirako embeera eno obusiraamu bwalambika butya okwetangira ensonga eyo nga tennaggwaawo kaakati bw'obusiraamu
bwalabula dda Saamu ne bulambika nti abaana singa baweza bwe maserabidde emyaka 10 fafarriquhunna fil madaji' mubawule mukusula bisenge kakati basuleri n'abawali Allah tusasi naye gundi osanga omuzadde yenge ebyo tabifaako abaana ba secondary basula ne bannyinaabo senior 4 basula mu ruumu etya bano bantu bakulu ate nabo balina omusaayi bantu Sheeka ennyambala eno awaka batalinga etya abaana abalenzi nabo bwora nga ddega ekyokubiri era yakwegendereza nnyo ennyambala bambale buno kuba bali waka kusangu bata nedda ekyo tetuyinza kugamba nti kiri bwe kityo kubanga bano wadde ba Luganda naye wateekeddwa okubeerawo ekkomo wateekeddwa okubeerawo wateekeddwa okubeerawo ekkomo ekyokulabirako ebiyigo by'abalenzi n'abawala ewaka biteekeddwa okuba nga byanjawulo so si kuba nti abaana baseniyattu bonna banaabira abantu watya kakati shaitaani yo eri awo eseesaamu Sheeka n'ekirala ebiyigo emusigalamu ebyambalo by'abalenzi n'ebyabawala asinga bigattibwawo byakuba kuba obufaananyi n'ayozaayoza bwe kiri atandika okukola bwe kiri kitegeeza asanta bwe kiri n'osanga nno abalala era ndowooza kyekisinga n'obungi nga basula mu kitanda eki mwannyinaze ono brother ono sister basula baana ba senior 6 baana ba senior 4 baana olaba n'abasenior 1 ne P7 basula kati gwe kikyosuubidde era bino byabirina okuvaamu so banne tusaba nnyo Allah ne woba opangisa ng'olina abaana bano nsaba Allah yogere okutuggulirawo at least abaana bafuna ennyumba ng'eryawo bayasubi naye nga making sure twawule ebisenge bino kino kyabawalabo kino kyabalenzi tokkiriza kutabiikiriza baana abo otherwise ojja kufuna emitawaana ojja kufuna ebinene kati ferokudenti kakati wano kitutegedde oba bano abaana basoma oba ki naye seekumanyi kyekitegeeza mutabani w'omu ng'ali mu P7 omulala ng'ali mu senior 4 n'ofuna amawulire nga gano nti ono yafunisiza ono oluki olubuto obyogera otya mu bantu ebyo kuswala kugomba kwa ddala Isiraamu bwaziiza omusajja okusona musajja munne musajja ku musajja munne oba mukyala ki mukyala munne kaki baawula bayinza osulawo ne baawula ebyebikwa neno yebikka kirala nono yebikka kirala oba ono n'atula eno omukyala ate omukyala n'atunula wa lwaki okutangira ensonga emu eyinza okubeera ngaeyekoze ki amawano abantu mpozi abantu betukkirizibwa okusula nabo abasoke ddala bafumbo abo bo shuwaddi abafumbo bo tikugamba kyekyo kirina kutambula kityo balina kusula okujjako nga waliwo ensongera sharia gijakkiriza mu mbeera emu oba enki endala omuntu omulala nga muyinzo kekaana akato akaana kammwe akatategeera myezi 3 myezi 4 mwaka gumu kukka wansi gumukimu kukka wansi kugamba omwana tategeera ekyo kirala naye abantu abasigadde smart brother smart sister ani bikoze bitya subhanallah osanga n'omuzadde naye ngaasula n'omwana we okigedde taata basulaawo taata maama omwana asulaawo bbali kakati abo abaana bagenda kukula batya ne ku nsonga y'okulira abaana tabuzi obaana amasimu ag'abaana abato myaka 8 kudda wa myaka 89 10 okudda waggulu nze mbadde ngamba ekirowoozo nti abaana abo funa audio oba gundi video ezaabo ozirecording ozije ku YouTube n'awalala oziteeke mu taabu yaabwe ye abeere ng'akola ki ng'alaba ezo zokka bwe kiri kigambo kituufu omuteekamu ka data omuwala alina essimu n'omulenzi alina ki alina essimu
kati ono nalaba byakateekeddwa kulaba noono nalaba byaleeta byokka sheekh byalabirawo nga bizzi ogenda okulaba nga embeera yeeyo nga eyagudde ku bantu bano naye nga bannange ekyo nno kibeere kyakuyiga eri famire zonna ensonga eno tuleke kugigayalirira abaana bano kituufu wadde baluganda naye wateekeddwa okubeerawo ensalosalo nti kituufu ono muganda wange naye ntandikira wano nkoma wano seebaka naye mu buliri bweki bwe bumu sinaaba naye mu kinaabiro so kakati olwokuba nti oyo brother oba muganda omuki omulenzi toyinza kwambala kantu nga kakomenwa seka shaitani eryawo esendamu sitaani bweryawo eseesaamu shaitani eseesaamu naye nga kyetubagamba singa kijja mu ngeri bwetyo ab'eŋŋanda ne beefunisa embuto tebakkirizibwa kuzijjamu era abaana abo shar'an abaana bazaalibwa oba omwana oyo bamuleke azaalibwe biawunihi tabaraka wataala naye nga kikola kikyamu nnyo kisukka ne ku bwenzi buno obwa bulijjo so saba Allah atutaase ne famire eyo Allah abataase kireke kuddamu kubeera nga kibeerawo wala ilmu inda Allah barakallahu shekha mwono muganda waffe abuuza nze Muhammad Sozi wano enkozi Sheikh Ibrahim Musa mbuuza kikkirizibwa okusimba ebimuli ku ntaana bamuyitaani oyo bamuta sekamu ogundi wano Muhammad Sozi wano enkozi nkozi wano Masakaru enkozi eyo nga mu kigo wewati kakati awalan ensonga y'okusimba ebimuli abantu bwe tuziika abamanyi balina ebigambo nga bibiri ku yo waliwo hadisi yajjanga erimu sahihu al-Bukhari ne sahihu Muslim era nga hadisi ya Abdallah bun Abbasi radiyallahu anhuma qala yagamba ati marra an-nabi sallallahu alayhi wasallam biqabrayni lumumbaka Muhammadin sallam abatambula nayita ku ntaana bbiri faqala nabbi nagamba nti innahuma la yu'adhabani entaana ezebbiri bannanyinizo bali mu kubonyaabonyezebwa wama yu'adhabani fi kabiri naye nga nekibabonyabonyesa sisonga nene nnyo ekyo mubaka wa Allah we yakyogera thumma akhadha aljarida mbaka nakwata okugamba oyinza oddiyita ettabi eryomuti ratba lyali bisi ettabi eryo fashaqaha nisfain mbaka nalyawulizaamu ebitundu bibiri fagharaza fi kulli qabrin wahida buli ntaana nassaako akatabi ako akabisi nasimba kwene nasimba waqala nabbi nagamba ekyo nga maze okukikola la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa oba oliawo kwegamba banakenderezebwa ku bibonerezo ebbanga ebikoola bino oba amatabi gani abiri bigamba nga bikyali mabisi bwe ganaakala ate badde muluziyo bwabwe kakati abamanyi abamu hadisi eyo webagitunuulira ne balaga nti okusimba ebimuli oba emiti ku ntaana kisobola okuyambako omufu okubeera nga akenderezebwa ku biki ku bibonerezo okusinziza ku hadisi then era bo balaba nti abamu balaba nti tekiina mutawaana okugamba okusimba ebimuli ebyo okugamba oluusi emitititi nga enniya oyagala oba oliawo abantu abo Allah akola atya abakenderezekoko ku mbeera gye balimu endaba eyokubiri eyabamanyi almanu okugaana okugamba nti tekikkirizibwa nga bwalaba abamalikiya
abali ku madhhab ga Imam Maliki yali Imam Maliki bin Anas Imam Dar al-Hijra wa ba'd al-Hanabila nabamu abali ku madhhab ga Imam Ahmad bin Hanbal era bo ensonga jebawa balaga nti ekigambo ekyo ekyokubeera nga okusimba kuntaana tekiri mu ngeri ya kusinza ennaku zino wabula innama liziina kiri mu ngeri ya kuwunda ntaana abantu okubeera nga entaana mbuzikola zitya ziwundibwa zinyirira au atashabbuh bighayri almuslimin abana bakikola mu ngeri ey'okwagala okufaanana abatali baki basiraamu naye nze ekigambo kyange ekintebenkeza ku mbeera eno kyekigambo kyabamanyi ku lukiiko olukulu olw'eggwanga erya Saudiya balaga nti ekikolwa ekyo omubaka wa Allah kyeyakola okudira ebikwata amatya ekiti n'ayuzaamu n'asimba kweno ne kweno balaga nti khasatan lahu ekyo kyali kyeyawulidde ye omubaka Muhammadin sallama ne ku ntaana ezo ebbiri era kyova olaba toyinza kusangayo sahaba yenna yakikola kubanga basahaba be baali batusinga okwagala okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne wonoonya Abubakari ng'akikola toyinza kukisangayo bw'osanga Umar ekyo ng'akikola toyinza kukisangayo bw'osanga Uthman ng'akikola toyinza kukirabayo bw'osanga Ali ng'akikola so ne balaga nti embeera eyo mwana wattu kyali kyeyawulidde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ne ku ntaana ez'emmeka ebbiri era toyinza kuddayo kukisanga mu hadisi ndala nti era omubaka kati ate bwe yagenda mu Baqi'i kubanga Baqi'i Madina nayo omubaka wa Allah yaziikayo basajja be bangi ne tojja kukisangayo nti omubaka bwe yatuuka bw'ati ng'ateekako ebimuli kugamba ekyo era kituzaayo ku kigambo ky'abakadde baffe nga kiraga nti embeera eyo yali yeeyawulidde omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'entaana ziri ebbiri kakati era ye mukadde waffe rahmatullahi taala alaihi asheikhi samahatu mufti Abdul Aziz ibn Baz yalaga ekyo yakiteeka min albida'i yakiraga nga kiri mu bintu ebizuule mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ate bono gendako wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah yate mu mbeera eyo naye yalaga nti ekigambo ekyo nti ekikolwa ekyo ekyokusimba ebimuli kulimbo oba mu ntaana okitegedde kugamba nga abantu besembesa hadisi eri yasooka Sheikh n'agamba nti yo qiyasun batilun ogerageranya okwo kufu kugamba ogerageranya nti kakati nti olwokuba nabbi yasanga entaana bbiri najjako ettabi n'alikutulamu n'agamba ekisookera ddala lwaki kifu lwaki qiyasi eyo nfu olw'okubeera nti omubaka wa Allah ye yabikkulirwanga n'alaba ebiri mu ntaana kitegedde Allah n'amulaga nti bano bali mu kubonyaabonyezebwa kaakati tubuuza ekibuuzo eri omuntu oyo ateeka ebiti ku ntaana oba ebimuli naawe Allah yakubikkulidde n'olaba nga taata w'oyo ali ku miggo walabyeko naawe nga nabbi Muhammad sallama ekyokubiri Seka Uthaymin era alina kyeyagamba ku mbeera eyo n'agamba nti omuntu bw'akwata ekiti oba ebimuli n'abissa ku ntaana nti ng'agamba nti ayagala nannyini ntaana eyo Allah mukendeze kuki ku adhab yagamba nti ekisooka mulimu su'u dhanni bil mayyit omufu oyo okubeera nga tumuloweza bubi nti yali mwonoonyi era kaakati n'embeera eyo ali kumbo so naqul wal ilmu inda Allah nti tetuteeka bimuli ku ntaana
tetusimba bimuli ku ntaana kirimu kugamba entaana okuzigire ate ng'entaana erina kubeera mu mbeera nga bwe tugirabako etujjukiza kiki okufa enkomerero kyokubiri mulimu n'okudiibuuda mulimu ne hakadha barakallahu fika sheikhana kakati mulokumula mukadi waffe ati kuna ebibuuzo ebirala okubeera nga tukozesa programu jazakallahu khaira sheikhana alhamdulillah wa ba'd tubakusayo mukumulamu nga tubadde tugenda mu maaso mukadde waffe okwanduka ebibuuzo ebyasoose nga ekiddako mukadde waffe ekibuuzo ono abuuza nti assalamu alaikum bashekh waalaikum salaam mujebaleko nze mpitibwa Ismail Kaboggoza wano ekabaali Bugonzi sheikh nzikirizibwa okunaaza mayiti y'omwana wange nga mukulu أقول والعلم عند الله أنت الأصل في غسل الأموات إشكله وبا يس لك تشيته إشكله مكنازا أبفو إليك من يكدوا أنت أبسجة بنازا بسجة بناوي n'abakyala nabo banaaza bakyala aha wabula okujjako kino ekiriwa omukyala akkirizibwa okunaaza bba abafumbo ababiri abafumbo ababiri okwenaaza singa omu asoose munne okufa anaaze munne singa omusajja asooka munne okufa singa omusajja asooka omukyala okufa omukyala akkirizibwa mukunaaza n'abanaaza butereevu oba omukyala nga gwasoose omusajja yeetaba mukunaaza n'abanaaza mukyala ahsanta kakati singa kibeera omusajja mutabani wo gwozaala omutabani ekyo ate kya bbeeyi era kitenderezebwa bw'obanga omuzadde yeetabye mu kunaaza mutabani we oba omwana neyeetaba mu banaaza maama we kitaawe omutabani neyeetaba mu bantu abanaaza kitaawe era kiri kyetwogedde kiri ne basahaba bagezaako okukiteeka mu nkola nga bwolaba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yalaamira mukyala we abeere kuba n'amunaaza Asma Abubakar As-Siddiq yalaamira omukuba oyo mukyala we abeere kuba n'amunaaza era bwe baseerabidde Ali radiyallahu anhu bwe baseerabidde Ali y'omu ku banaaza Fatima mukyala we muwala w'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kati then ono kyabuuzizza nti omusajja okunaaza muwala we ekyo kiri haramu mpozzi ng'akaana kato tekannaweza myaka 7 okuva ku 7 okukka wansi omusajja okizibwa okunaaza kawala yes tegeza kafudde kalina omwaka gumu emyaka 2 emyaka 3 4 5 6 7 sheikh tegeza ne maama akkiriza kunaaza katabanyike nga tekalina sokka myaka 7 okukka wansi naye kasita asukkaawo aba ateekeddwa okunaazibwa omukyala anaazibwe bakyala banne anaazibwe akasajja akavubuka kanaazibwe ahsanta olw'okukuuma ensa kuba kituufu oyo ayinza okuba muzaddewo naye waliwo binu nga zakikyala naye waliwo ensonga nga zakikyala kakati gagwe ate nedda so kati omuntu asobola okubuuza nooza tujja kukiraba era insha Allah singa Allah
anaaba tusobosezza subhanallah nkirabidde ekyomukyala kunaza bbaawe wetubadde era tukikubiriza nnyo abantu bakirabe abafumbo tolekeranga mufumbo omundu alala ng'agwasoose okujjula gundi wakwadde abakyala bakankana nnyo gundi abakyala bakankana nnyo nedda sisobola hani nedda bw'oba allah ng'akuwadde ate ogenda kuyambibwako ogenda okukolaki era naawe omusajja abakyala bannyonnyole allah singa anzijulula mwetaba mubanga mu bantu abagenda okunnaaza kubanga mukyalawo y'omu ku bantu ababa bakuli nnyo ku lusegere abakumanyi nnyo ate y'omu ku bantu betusuubira nti ajja kubeera mulungi nnyo mukuuma ebiki ebyama kubanga oledde abaabimanyi kakati tewabeera nnyo ki olaba tabyogedde ng'okyamulamu kubanga okunaaza kuno kwakwegendeza seeka era twegendereze tukole ebiraamo tulame abantu abanaatunaaza otherwise tujja kunazibwa abantu abatateekeddwa gino emirembe gyammwe egya social media omuntu anaaza omufu seeka n'agenda ku tiktok n'akola live nannyonnyola yasanze ku Ibrahimu Musa nga amunaaza kigambo ekirinde nnyo naye nga naqul wal ilmu inda Allah nti omuzadde akkirizibwa okunaaza omwana nga bakikula kimu omukyala n'anaaza muwala we omusajja n'anaaza mutabani we mpozi ng'akaana ako tekasukka myaka 7 wagisukkira muleke basajja bani bamunaaze bakyala bani bakoleki tukijjukidde kakati singa kijja nga basajja bokka be baliwo mu kitundu ekyo naye ng'ate omukyala afudde bamutayammamisa yes bamutayammamisa ebyo ndowooza tujja kubyogeraku inshallah singa omusajja yafudde abakyala nga abakyala bokka be baliwo mu kitundu omusajja n'afa atayammamisibwe oba abasajja bokka be baliwo mu kitundu ate omukyala n'akola n'afa bamutayammamisa kakati era tuyinza okwongerako kino singa omuzadde abeera mulwadde mukyala naye nga embeera gy'alimu tasobola kwenaaza nga mulwadde maama oba taata naye nga kakati mathalan maama naye nga abatabani webali be baliwo ekigambo ekituufu bakkirizibwa okumuyambako naye obukwakkulizo obuliwo balina okuba nga babisse ebitundu bye ebyekyama ekyokubiri balina okulaba nga tebakozesa ngalo plane ogamba olw'obutala kuba engalo zino zisensinga kuteekeddwa okubeerako hail oba akagoye biki kugamba okubeera nga ekitiibwa kya maama kisigaddeyo kubanga kisoboka seka Allah taase endwadde ne taata bwatyo yes ng'abaana bwala be baliwo okwata akangwe singa wajja nga waliwo omulala afukirire omulala akole ki singa wajja nga waliwo abalenzi banaaza kitaabwe abalenzi mulirwana bamuyita mulirwano naye kale kizze be baliwo oluusi omuzadde embeera gy'alimu nga teri ayinza mukwatako okuggyako abaana bakola atya bazaala kati tetuyinza kugamba nti munnange oba awunyaawunye oba alalala tumuyambako naye nga ebitundu bye ebyekyama tubibikka ne tufuna akantu oba akagoye ketugenda omweyambisa ne tugezaako okubeera nga tukuuma ensa za mukadde waffe biawunihi tabaraka wataala kansubire nti ekibuuzo ekyo kiddiddwamu mu mbeera esimu okuba nti nnungi mpozi ng'olina kyogamba ekirasa ku nsonga eyo akitegeerekese bulungi okunaaza abantu abo era n'ebyentalo ziba tugenda mu ntalo era ensi gundi kwe batutambuliza wadde tubadde mu ntalo ate tubadde mu refugees kampu bikyewe era abamanyi bonna
nga tukyali mu kaawo abamanyi bonna singa ogenda okwetegereza nga abashafiiya n'abamalikiya ne bahanabira abashafiiya bebo nga bali ku madhhab ga imamu ashafii rahimahullah abamalikiya bebo nga bali ku madhhab ga imamu maliki bun anas abahanabira bebo nga bali ku madhhab ga imamu ahmada bun hanbal bonna bagamba nti la yajuzu lirrajul an yaghsila ibnatahu albaligha tekikirizibwa ku eri omusajja yenna okunaaza muwala we ng'asusse emyaka emeka emyaka 7 walmar'a omukyala bwekityo mutabani kasaawe emyaka 8 kudda waggulu era nga omusajja banne bakole ki walmar'a an taghsila ibnaha albaligh otegedde n'omukyala okubeera nga anaaza mutabani we omukulu illa zawjayn okujjako abafumba baka ababiri so mu ngeri eyo ab'ebitiibwa kubanga era al aslu fi l islam huwa asatir wa ta'affuf ba'da al maut kama fi l haya yagamba nti ekimu ku bintu ng'obusiraamu bwabifaako nnyo era nga kikolo kwe kubikkirira omuntu n'okukuuma ensaaze oluvannyuma lw'okufa kwe ne mu bulamu bwe yadde nga mulamu kuuma ensa kitiibwa ki yadde afudde tukuuma ensaaze ng'afudde nga bwe tubadde tuzikuumanga muki nga mulamu lidha fa taksil almayit era mu mbeera eno kijja nga okunaaza omufu yajibu an yakuna min nafsi aljinsi kyabbe nnyo okubeera nga abantu ekikula kyekimu illa fi halati zawj wazawja okujjako abaki abafumba babiri aw addarurat okujjako waliwo embeera embeera nga tezikola zitya tezeebereka amma ebisigadde walilmu inda allah embeera bweto bwenfaanana walilmu inda allah simanyi oba kitegerekese ekyala kitegerekese ojja kuwandiika ekibuuzo kyo ku nsonga eyo owanike ku 0708 18 25 84 0708 18 25 84 singa oba ofuna okunyonnyolebwa wano. Alhamdulillah Sheikhana barakallahu fika, tukwebaza mukadde waffe okubeera nga ovuddeyo n'obeera nga otangaaza ensi mu ekyo Allah kyakuwadde. Otukumiza program yaffe y'olwaleero avuka mu busiraamu. Mukadde waffe tusaba obeere nga osibula awutuliza n'okutwebaliza okubeera nga bajumbira program. Tumuyera baganda bange essimu eno 0708 ekozesebwa ku WhatsApp na SMS. Ekibuzo kyo kyonna nga tomatidde yali kuddamu okisindike beera nga ku ssimu eno. Allah sheke wange ajja kubeera nga akola ki kubeera nga ayinkola ekibuuzo ekyo. Kyembajjukiza kisindike olubereberye mu bwangu tolwa osenga ekibuuzo kyo ku lw'ensonga siike afaayo nnyo okunoonyereza ku kibuuzo kyo n'akuddamu n'omatira na bujulizi kale bisibola kutuliza barakallahu. Naam, sebo mukadde waffe tukwebaza nakugamba okubeera nga mu program mwetuli ffenna. Saba Allah ekitiibwa akkirize byetwogedde nga bituufu. Allah tumusaba abeere nga atubamu empeera ate ensobi zetukoze tumusaba Allah abeere nga azitusonyiwa era twongera okubategeeza nti tetwanukula nti ffe tusinga okumanya wabula owekitiibwa Allah alonda bulunzi era tukkiriza okwabulwa kwonna kasita kubeera nga kutambulira ku Allah agamba omubaka akola atya agamba. Tetwagala ndaba ate according to me nedda twagala hadisi aya walilmu inda Allah. Ndowooza tujja kuddamu ate omundu ogunadda era nga bulijjo mukadde waffe barakallahu fika asikale ali Sebunza mwonna mpera Kasanda Singo ng'ali musomesa Guladi Sarayaawo. Tumwerabira okubeera nga musinika kibuuzo kyammwe ku ssimu 0708 18 25 84 ku SMS kweri ne ku WhatsApp kweri sirika ekibuuzo kyo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abawangaza empagala ennungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.